This is Rampan Killer in the danger. Kufifije kwoli atenga ngamba ntyokola chamanyi nyonyi ddala omulungi omwagala okubanga ate hojje ku mideko gye bali gyetusizaako engalo olunaku olwaleero kansubire oli malidadi sana. Yes, amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero tugenda kubanga ate tugatandikira ku mukyala amanyiddwa nga Mama Fina oluvannyuma lw'okuvaayo bw'atyo n'atuukiriza ekisuubizo kye bw'atonedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Julius Sekitoleko omusituzi w'obuzito piki empya kapya tagattako n'okubanga ate amusimba ensimbi ez'obuliwo miliyoni 2. Weebale nnyo weebalire ddala Mama Fina okudda ku mukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo havuddeyo n'abeera nga ate ayambalira omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center Moite Bobby Wine n'ategeeza nti tagabangako wadde ensawo y'akawunga lwaki agenda maaso okubanga ate ayogerera abayimbi okuba nti munange basobola okugenda ewa Salim Saleh Gulu beefunire ku nsimbi. Tubadde tukyali awo olukalala bwetyo ne lufuluma oluliko abayimbi abagambibwa okuba nti bagabana ensimbi zino ezaava ew'omukulu amanyiddwa nga Salim Saleh era ng'ensimbi mpitirivu okamala mwanattu ziwerera ddala obuwumbi bwa Uganda 9 billions. Yes, sigenda kubanga ate nkumenyera buli omu ze yafuna wabula ngenda kubanga ate nkumenyera abayimbi abo 26 abali ku lukalala olwo era nga abakulembedde omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon oyo agobereddwako omukulu amanyiddwa nga David Lutalo ku lukalala luno lwennyene kuliko omwana mulenzi amanyiddwa nga Pius Mayanja Muyite Palaso naye ku lukalala tabuzeeko kuliko omukulu amanyiddwa nga King Saha naye yeefunirako omutemwa kuliko omwana mulenzi Wizo Manizo mwennyene. Yes, era nga naye kwali kubaali eggulu kuliko omukulu amanyiddwa nga Bebe Cole ku listi eno eyabo abagabana kathimbi kuliko mwana mulenzi amanyiddwa nga Ziza Bafana kuliko mwana muwala amanyiddwa nga Winnie Nwaje wabula nga ate aba Swangs Avenue bonna ku listi eno kwebali kuliko omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja ku listi eno kwali nnyo bulambalamba kuliko omukyala amanyiddwa nga Sophie Nantongo kuliko omukulu amanyiddwa nga Chris Evans Kawese naye tabuzeeko ku lukalala luno kuliko omukyala amanyiddwa nga Vinka kyekigambye nti aba Swangs almost bonna kwebali ku listi eno era nga ne mwana muwala amanyiddwa nga Azawi naye ku listi alabikiddeko kuliko bana balenzi aba B2C Soldiers nabo tebabuzeeko kigambibwa nti bagabana ku nsimbi omukulu amanyiddwa nga Kyagayaga naye nga ali wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Henry Tigana nabo kuze ggulu bafunirako ddala mwana mulenzi amanyiddwa nga African Boy Mwite John Black ku listi tabuzeeko ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Kabako bawaddumuna naye ku listi tabuzeeko mwana muwala Karoka Sita naye abaddeko nnyo butereevu ddala ku listi kwali so nga ate ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Kokofinga ku listi takubuzeeko omukulu amanyiddwa nga Sechewa. Yes, Charles Sechewa kwali nnyo nnyini ddala so nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Gerard Chiwewa naye tabuzeeko ku listi mwana mulenzi amanyiddwa nga The Agent akulukuta obukulukusi yakulukutidde eggulu so nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Abdumulase kwali nnyo nnyini ddala waliwo no gwe bayise Abdunyugunya naye kwali so nga ate ne mwana muwala amanyiddwa nga Mary Butter ku listi naye abaddeko nnyo nnyini ddala. Eyo ye listi efulumye egambibwa okuba nti abo be bagabana ensimbi era nga buli omu bamuteereddeko omuwendo gw'ensimbi gwe yatwala tebatwala kyenkanyi eyo yembeera eri awo esaidi awo songa tokuddako esaidi eno y'omukulu amanyiddwa nga Micho Yasingo ono kochi wa Uganda Cranes wenjogera oluvannyuma lw'okuba nti yagenze maaso okusaininga contract ya myaka 3 mirambirira yakomyewo oba wenjogera yatuuse dda ku Entebbe Airport yayingiddewo dda okuba nga ate emirimu gye agitwalira ddala mu maaso naye nga jjukira nti okusaininga kwe bupya kwaviirako olutalo wakati w'omukulu amanyiddwa nga Moses Magogo ngono ye president wa FUFA. Yes, n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kabushenga wenjogera essaawa eno eyadda mu by'obulimi nga ate yali CEO wa Vision Group. Yes, omukulu amanyiddwa nga Moses Magogo takoma kubeera president wa FUFA kyokka wabula nga ate MP mulambirira owa Budyope East. Omukulu n'ensonga ze yazitudde nabeera nga ate azitwala mu parliament olunaku olwaleero. Jjukira nti bano beeyuzayuza wali eri ku Twitter ne bagenda maaso okubanga ate beevuma ebiwanvu n'ebimpi. Yes, ekigambibwa nti ono ensonga azitudde nabeera nga ate azitwala mu parliament n'ategeeza nti ayagala omukulu ono Kabushenga akangavure ku lw'ekikolo kye yagenda maaso okubanga ate akola okumuyisaamu amaaso okumutyoboola nga tafudde na kubitibwa bye n'abeera nga ate amuvuma ekitenkanika wabula nga mu kuloopa ensonga ze teyaloopye walala wonna yagenze maaso okubanga ate alope Wesh Baby w'omukyala amanyiddwa nga Deputy Speaker nga si mulala Anita era bwatyo nategeeza nti singa Kabushenga agenda maaso okubanga ate akangavura kijja kubeera kyakulabirako eri abalala bonna balekera okubanga ate munange bavoola bakulu bannaabwe okuddako ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Andrew Kyamagero ono yabadde wali eri ku talk show ne Kasuku. Yes, ku Dembe FM omukulu ono we yabuuziddwa oba ayogera ki ku nsonga y'omwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior okubanga ate ava mu kibiina kya NUP yagenze maaso okubanga ababuuza Tamale Mirundi Junior yani nga simuwulirangako simumanyi nze manyi Tamale Mirundi
mirundi senior jeri ne gubayita Tamale mirundi junior bwato nababuza akola mulimu ki yani munnamawulire ngaze kwegamba nga ayagala bamunnyonnyole ebikwata ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale mirundi junior nga ye kyalaga wali eri wonna tamuwulirangako mu bulamu bwo obw'ensi yonna naye nga jjukira nti ono si ye muntu asookedde ddala okwegaana munne ku mpewo n'ategeeza nti tamumanye recent nakutuusako omukyala amanyiddwa nga Leila Kayondo nga yeegaana Tycoon amanyiddwa nga SK Mbuga ng'agamba nti naye tamulabangako so nga ate okuddako esaidi eno omukulu amanyiddwa nga William Ruto ngono ye deputy president owa Kenya olunaku olwaleero naye agaaniddwawo kubanga ate munange aflying okujja mu Uganda jjukira nti ono gye buvuddekawo yajja mu Uganda wane ennaku z'omwezi zaalinga 8 omwezi ogwa Julayi ebbanga terinawo kubanga ate liyitirira naye munange abadde ateekateeka okudda ng'alinayo confidential meeting wabula ate munange bo ab'ensi ye bagambye nti osaaga tolina gy'olaga biki ebyo byogenda mu maaso kubanga ate okukutiramu bwe bati ne bagenda mu maaso okubanga ate bablockinga flight ye era nga tasobodde kubanga abuuka kujja mu Uganda embeera bwetyo bwefaananye esaidi eyo wadde nga lockdown munange yalangirirwa nga bwekomye naddala ku bitundu ebisingira ddala ate ng'abamu abatonotono bakyasibiddwa olunaku olwaleero bannayuganda basobodde okuba nga tebeeyiwako mu kibuga babeere nga bakakkalabya emirimu naye nga tebitambudde bulungi nga buli omu wabadde asuubirwa anti munange ebifo ebisinga bisigadde bikyali biggule okugeza ng'ekikuubo akeds ezisinga era nga bano babategeezezza nti bakuggulawo mu musolesoole tebagenda kumala gatandikawe batyo okukola era nga n'abakolera ku nguudo munange bayoyoleddwa olunaku olwaleero bagamba nti tebaagala muntu yena ku luguudo tebagala bantu balina bukioski tebagala bantu batembeeza ku luguudo mbufunze n'aba taxi park olunaku olwaleero balabiddwako nga nabo basaliddwako naye nga taxi park enkadde yo bakedde kumakya kubanga ate bagiyiwamu ab'amagye olw'ensonga nti kigambibwa mbu bano balina olukwe naddala ba driver aba paaka eyo balina olukwe lw'okwekalakasa olw'ensonga nti paaka eno bagigalawo omwaka gwa 2020 mu mwezi ogwokutaano nga bagamba nti bagenda kubanga bagirongoosa okutuusa kati emaze omwaka mulamba n'emyezi egigwamu ayo mitonotono nga tennaba kubanga ate emaliriza kuddaabirizibwa kakati abakulu bagamba nti oluvannyuma lw'okugwa mu lukwe olwo kwe kusalawo batyo babeere nga beesooka bannayuganda bo beesookeyo bagende mu maaso kubanga ate babasalako baleme kubanga ate beekalakasa embeera bwetyo wefaananye mu kibuga Kampala wabula nga ate era still n'abalala balabiddwako nga bagenda mu maaso kubanga ate bafuuyirwa okusobola okuba nga beesogga paaka empya embeera bwetyo bwefaananye munange Masakari. Agenda masakari. era ne aketsi enyingi zikalikomera kakugula musoka labagala kuyamba okusobola okulaba nti bakirizibwa okukola era mukyamwe gabe bateereddwa so gwa mukulembeze n'esikirira wano wansi yekakaseddala embeera era ndabe bakulembeze ekiro tulina okukwatagana nabo okulaba nga abantu baffe bagulwa bakole emirimu gyabwe era ntambudde munajja kugenda bakulembeze ab'enjawulo wamu n'abakulira ekikwekweto kino ne bagamba nti ensonga ziri mu mikono gya KCCA n'olwekyo nga mukulembeze kinkakatako okuba nti nkwatagana ne KCCA wamu n'abalala abalemesezza okukola n'okubategeeza n'okwewoninga nti abantu baffe bate bannange bakole oledde obulumi bwe bayitamu bungi emirimu gyabwe gisingambi looni zibali bubi renti ababanjibwa bannange ensenene etambula etya nga teri ku mateeka nga buli muntu alowooza nti bw'ayogera ekyo ekirina okukola abantu baffe bwewo bakole kubanga ddembe lya kukolera mu nsi yaabwe so kakati olaga wange ovudde wano
nga nvudde wano ekisookera ddala ngenda kusinkana abasuubuzi kuba bali wamu n'abataxi operators twogere ku nsonga zino era mbasitule bukolokolo okulaba nti mbatwala ewetagibwa okubatwala okulaba nga bafuna ku buyambi. Njagala kugenda mu ofiisi ya KCC okusobola okulaba abakulu abalemesezza abataxi paaka bano okujja kukola emirimu gyabwe ate wamu n'okulaba baani ddala abakiikidde bannakampala ensingo abataagala bannakampala ne bannayuganda kuddamu kukola mirimu gyabwe mu kaseera kanakakazi. Eyo ye paaka empya gwe muganda paaka enkadde musonyiwe bakuba nti bagiddaabiriza etunulanga empya oba olaba nti ebadde entabuddemuko. Eyo ye paaka empya enkadde paaka enkadde eno gye mumanyi obulungi eyaffe ey'edda naye nga yaddaabirizibwa nga tebannaba kukkirizaamu batakisi oba takisi zonna kubanga zikomawo newankubadde nga paaka empya yo batandise okukakalabya emirimu gyabwe era bano bagenza okukeera ku makya abapaaka enkadde ebadde eddaabirizibwa nga mulimu ebimoloka bya poliisi n'abakuumaddembe mu bifo ebyenjawulo nga bagumbye nga bagamba balinze directive balinze ebiragiro okuva eri bakama baabwe balyoke babateeka oluvannyuma nga bakkirize okukolera mu kifo kino. So ekyo kyekiri mu kibuga makkati. Ewalala bakola waliyo abakola ate n'abatakola olw'okuba nti wakyaliwo ensonga ezeetaaga okugonjoolwa etunaakubuulira mawulire gaffe aganaabagaddako mu maaso eyo. Kyekiri mu kibuga Kampala kyolengera mu kibuga Kampala nga abantu mu bifo ebimu gye bali ate nga mu birala akakuba katonyeemu abamu bakyegamye ku mbalaza z'amaduuka. Mu bufunze okusinziira ku mbeera twongere ddala okuba nga tukutte vivi embeera eyongera okuba nga ate edda mu nteeko. Yes, wenjogera ye MP wa Kawempe omukulu amanyiddwa nga Muhammad Segirinya Honorable bw'atyo agenze mu maaso okuba nga ate ajaganya oluvannyuma lw'okuba nti babayiyeemu ekibaasi. Yes, abazira kiso okuva mu ggwanga erya Netherlands. Yes, bagenze mu maaso okuba nga ate bayiwa mu bantu b'e Kawempe baasi era nga ategeezezza nti buli anaakozesa baasi eyo ogenda kuba nga ate transport w'omusavinga busavings tereka buterisi mu kabokisi ka Seggi okitegeera ate obeereko ekyamakulu ekirala kyokola ki okola mu basi ya bwerere okonda agenze maaso okuba nga ate ayongera n'okutulaga institute yagenda maaso okuba nga ate ezimbibwa mu Kawempe. Ebyo bye bikulu omukulu oyo bagenda maaso okuba nga ate akola eruyi eyo. Abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwanga onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulu ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 Sheikh Musa Sinani tosubwa yangu wawonyezebwe. Waliwo story y'omukyalo ono okuva mu Amuru District ng'atemera mu gy'obukulu 75 wamu ne batemera mu gy'obukulu 8 nga bano batunzi ba mirawo mikeeka biwempe ebintu ebifaanako ebityo gattako n'okuba ng'ate balina obuntuntu bwe balunda awe waka okuli obukoko n'obusolosolo obutonotono. Yes, kigambibwa nti bano badde nga basonda ensimbi zaabwe nga bazitereka mu kabokisi ak'ekyuma wabula ate enviri zibawedde ku mutwe oluvannyuma lw'omwaka mulamba okusalawo okumenya akabokisi sente basanze nga zonna zaalibwa enkuyege ng'ensimbi eziririddwa mu zibaddemu akakadde kamu n'emitwalo 6 eze Uganda. Ebula nga ate bano balina abazzukulu 6 be bagenda mu maaso okuba nga ate balabirira story yabwe bambi mpulidde nga enkutteko nnyo ne ngamba owaaye kangende mu maaso okuba nga ate njigabanako n'abalungi abagalwa bampuliriza ngenda kuba nga ate sembyayo abantu b'amazaalibwa era nga ngenda kulekerako akatambi ka mwana mulenzi awo nga naye alina ebintu byagenda mu maaso okuba nga ate atunyumiza. Omumbejja Nava agamba nti mutabani we amanyiddwa nga Kyambadde Mbazira Nelson yazaalibwa olunaku olwaleero. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi so nga ate mwana muwala amanyiddwa nga
Flash Love naye olunaku lwaleero gabadde mazaalibwa ge. Yes, awo nno tulinawo omukulu okuva mu ggwanga erya Ghana ng'ono omuzannyi wa firimu amanyiddwa nga Van Vika. Yes, naye olunaku lwaleero birthday ye. Mwe benna abagabana ne Van Vika amazaalibwa mu kibongereko eyo. Omukyala amanyiddwa nga Kirabo Blessings okuva wanene okufifijjera News Anchor asizaali mu ggwanga erya Nairobi naye atugambye nti yazaalibwa olunaku olwaleero katumwagaliza amazaalibwa amalungi so nga ate n'omukyala amanyiddwa nga Susan Juma agamba nti ayagaliza kizibwe wamanyiddwa nga Sekate Junior amazaalibwa amalungi nga aweza emyaka 10 egy'obukulu. Bwe nti wesobodde okuba nga temba kwasaganya olunaku olwaleero kansaba omutonzi oyo atakuumira mpeera asigale nga bankuumidde kambalekereko olwasito oyo nga bakwasaganya musule bulungi mbaagala nnyo mweraba. Ani president one? Onapanda kutemu. Chali one. Ne president. Ne mja kuchanga ni Bobi Wine. Yaliko. Yensonga lwacha. Yensonga lwacha kumalito opposition. Alikoza Bobi Wine singa abadde wano badde military nga ye mukulu. Nekati mukuma bana abaana be. Bamukulu Masaya siba tie. Kati mwe president kanajja wano achali bwera ali kubiri mitongo. Kana landing wano we baba. Akera kano sojita professor jangu wama. Kino kikugamba olabona omusajja gozalaki aliwo era mwagadde nnyo onapande musajja mulungi nnyo akuuma abantu ba pulezidenti omutuufu tokuuma bantu ba pulezidenti mukyama okuuma bantu ba pulezidenti omutuufu izi Robert Kyagulanyi Ssentamu Engogambe teri kulabisa wabula njogera kyanone PlayStation zange zagudde zeri mulaluka tunanyize I'm crazy Naje baba babisa mulalo kuna naye baba mutu wakaho sija chusa ni ya nataja kusanga watu paka kama TV pili mu badem PlayStation ngate mwensula zona za pude pesa zona za pude TV zona za pude sente ngamekao mwana wa mama ndio kubale kwa mune waya yange peace kusebi na atesi daye mudemu alikuwa manyama le bademu bade asete meka sagala modena mwe byo kati sagala ebyo bintu people power is our power ya Bobi Wine kastana kia kana kakasa zemekala Bobi Wine president wange yeka aje ambobu yambi yeka ye president kwenyakala ambobu yambi saka mkulemeza mulala